silence dies, a roaring echo. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Kama Katonda. Tunulidde ebifaananyi ebivudde mu kkooti y'e Masaka nga baleese mwami Ssebuufu Edward oba Edi Mutwe mu kkooti. Sinaggwamu na nsisi. Mukama Katonda ffe twakukola ki? Ekintu kye mpulira ndowooza naawe alaba vidiyo eno osobola okukiwulira. Naye abalamuzi ebirowoozo bingi bizze mu mutwe gwange ne nzijukira omwana w'omukazi Ssegiriinya Muhammad. Luli kyali ku Muhammad abantu ne bateekawo abasiraamu bwe batyo bakola, kati kiri ku Edward, kiri ku Edi. Nenzijukira omusajja oyo bambi bwe yawanika ebigere nga tebamukkiriza na kumuleeta mu kkooti kuwozesebwa. Naye abalamuzi mutuufu abalamuzi b'eggwanga lyaffe bw'ojjukira omusajja bwe yawanika ebigere mu kamera nga tebamuleese na kumuleeta nga bamukwese n'atuuka nga bamutadde mu kabokisi, bino ebitundu bya wansi bye batulugunyizza baleme kubiraba, ne yeevaamu nga kamera kweri. Netiwaka baali bagijjajja nako n'agisika ekigere bw'ati n'akiwanika mu bbanga. N'agamba omulamuzi nti ssebo nfa, nyamba, nfa, nyamba, siina kye nakola, nyamba, onvunaane naye nga ndi mulamu. Yafa. Abalamuzi olwaleero ne neevaamu na kino nkyogere. Mulaba omusajja oyo Ssewanyana. Bale abalamuzi omusajja Ssewanyana gwe mulaba oyo bamusalaasala obusajja bwe, ebitundu by'ekyama tebikyakola. Abafamire mu nsonyiwe bwe kibanga kino kijja kutyebola omuntu wammwe ne muleke nkyogere. Waliwo omukulu omu yasinziira ku Twitter ye n'agamba nti ono Edi Mutwe ngenda kumulaawa. N'amala n'ateekako tweet endala n'agamba simanyi lwaki bannayuganda tebantwala siriyasi. Kambabuulire ekimu ku bye yali agamba. Mukimanyi nti abaakwata Ssewanyana oyo baamulaawa? Mubadde mukimanyi nti omusajja oyo akasolo tekakyakola? Mukimanyi nti nno egundi ye mu tesita kemu bagijjamu? Natunuulira awo abantu mbu Ssewanyana, natunuulira ogusajja gwe bayita Mpuuga nga gwogera ate nenewuunya Obwakabaka bwa Buganda. Bano abantu abatulugunyizibwa Baganda. Nine muddira omusajja alina abatulugunya ne mumuwa kiki kye mumanyi kye tutamanyi? Kiki ekyenjawulo ekyo? Natunuulira ogusajja nga kuli ku TV ya Buganda nga guyise press conference naye nga abasinga ogutembeeta bali ku TV ya Buganda. Omusajja gwe bayita Alani Ssewanyana MP gwe mumanyi obulungi, akasolo tekakyakola, baamulaawa. Gwe bw'oba olaba vidiyo eno ng'owakana mugende mumubuuze. Mugende mumubuuze. Fe abantu abamu abawangalako n'abasajja abo Kawungeezi Kampala gye tubeera, bwe nali nkyali Kampala nze ekimu ku byanzirusa bye bimu bye mpulira mu basajja abo. Yenze Emmanuel Kanka Kapita mbaaniriza mu kitundu kino. Ngenda kusooka kuyisawo obubaka bwange buno nga bulijjo. Bino ebintu bitulumanga eggwanga, guno omukutu gwammwe, naye tufuba okwekolerera. Kampisewo obubaka buno ndyoke nzije mbabuulire kye ŋŋamba.
ebintu bino bantu bange nze sitya kubagamba oligwe bitasanyula emikutu mingi bana muli basajja baddugavu muli bakazi baddugavu mbasaba mugendeeko ewammwe mu byalo eyo eri abakazi n'abasajja maama wakuyiyiza engeri gy'obeera mu bulamu bw'ensi eno owona ebibamba bwe bityo enkola abaddugavu tugirina bino byenkugamba gwe muganda wa Yesu oba muganda waani gwe bakuzaala naye mpozi nga Bayibuli egamba sajja kudibya mpisa yansi wabula okugitereeza ebirungi okubikuuma kakati mbakakasa omuddugavu ajjanjaba muddugavu munne atangira muddugavu munne ekyo mukikwate atayagala kukiwulira bireke bwe batwe bajja bakwata senga mukocha ajja kuyamba ali ku 750 ebigambo bino byenjogera mbyekakasa siri kubirango it's not ordinary ali ku 750 2 nkaaga 00 senga mukocha akiikirira abakyala bali koche eyo ne bakyala bajjanjabi ensonga z'omwoyo n'ez'omubiri bajja kuyamba kakati ebintu ebyo nga kwetangira kukwata ebintu ebyo nga kuyambako ku misango ebintu ebyo nga abaana abagwa ensimbu ebintu nga abasajja abatalina maanyi ga kisajja sigwe balaaye ekyo simanyi naye osobola okukuba ne bakubuulira bwe kiba kisobose simanyi oba bakisobola ebintu nga amaka n'abakyala ebizu bye mufunira Uganda ekutawaanya ng'ozuukuka n'ekutawaanya ng'otambula n'ekutawaanya ng'odda n'oloota n'ebirooto eby'entiisa mukubire kusenga mukochi ali ku 750 2 nkaaga 00 ekigambo mujje ku kigambo kyange mwekakasa abakazi abo bakukwatako bakuyamba tali omubanji balina obusobozi ate tuli baddugavu gw'omuzungu gwamanyi tonkubira gwe abeefuula obuzungu gwamanyi gwegenda obuuze maama wo mu kyalo aba abantu basobodde batyo kukaddiwa mu mbeera ezinyigiriza eziri mu gavumenti zino mugenda obuuze jjajjaawo asobodde atya abakkiriza nti baddugavu bakimanyi ekirala omuntu abadde tannakitegeera leader of opposition mu parliament Joel Ssenyonyi afulumye parliament n'abooludda oluvuganya abatali ba Nuupu yokka naye n'ab'ebibiina ebirala ekimufulumizza parliament nti tawakanya tteeka lya UPDF awakanya abantu ba bulijjo obutabawa budde kuteekamu birowoozo byabwe ku tteeka nga likolebwa abantu ba bulijjo balikolera ffe era yagamba nti mu mateeka ennaku 45 ziweebwayo abantu abatuufu okusobola okujja okukuba ebituli mu tteeka era nga akikkaatiriza nti sipiidi kweriri siri abuntu bulamu kyova olaba n'agamba saagadde mbeere mu parliament nga bagenda okuyisa ekintu ekigenda okutulugunya abantu n'akola akabonero ak'okulaga nti siri nabo ne bakabannaabwe ne bafuluma mukirowoozaako ki zino ze ndowooza zange ezaawamu ku kibadde mu parliament n'ekibadde e Masaka ebyange bya lwatu omanyize seeguya nabonaabona dda ate Segirinya yafa alina emyaka gye nnina Rajivu yafudde alina emyaka gye nnina kakati oli takyasobola kuntiisatiisa gwe ojja kufa genda obitiisa omulala okufa kwonsobola siwakanye era mwebale kunnumirirwa neba naye tukole tutya mwagala tukole ki amazima mwagala tukole ki njagala okutegeeza bannayuganda nti mu ndowooza yange abantu abamu ku bakyasinza okwonoona Uganda babika bina abasooka be bakulembe of course ekyo no doubt abatufuga saawa eno ensi be bagituusizza ku kyeriko abookubiri bebo be twasindika mu parliament otukolera amateeka badda mu manyanga abookusatu be balamuzi abo abateeka mu nkola ebyekisiru ebiteeseddwa be twasindika mu parliament abateesa be batamanyi naye kati saawa eno mu kaseera ke tugendamu omuntu akutte ebbendera mu Uganda mu kwonoona eggwanga mulamuzi abalamuzi b'e Uganda abantu bayinza obutabagamba naye nze ngenda kubabuulira kaati ekyaddala ddala njagala mukitegeere mwe musobola okuba abali ba ssente musobola okubeera abalyake naye ffe abantu tulikoodinga
buli muntu yenna alina omutwe ogusobola okujjukira asobola okijjukira bulungi nti ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogwokutaano 2025 omulamuzi yasinziira n'alaba omuntu afa obulumi n'amusindika gye yamusindika mu kusooka ne batamuwa bujjanjabi n'amugamba genda ofe. Ezo ze statement ze mukola genda ofe. Waliwo ekisinga okutta omuntu ekisingaawo. Bwe tuse mu president ezibaddewo mu Uganda njaba okubajjukiza mulamuzi gwatudde Masaka nga mulimu kuteekateeka Masaka okufuuka ettambiro ly'Abannayuganda bonna ababaddewo Ssegirinya gye mwamuttira kati buli muntu yenna gwe munoonya okutulugunya n'okumalako emirembe musooka mukweka mu safe house ne bamuleetera omulamuzi ng'emisango ogisala oli ku ssimu waliwo eyakulagidde naye mulabye kubanga nze njagala okubakakasa abalamuzi b'e Uganda Bannayuganda tutegeera ate tuli koodinga. Mujjukire Bannayuganda mwenna omusajja yawanika ebigere omusajja semanyanga bamuvunana biri Masaka omusajja yawanika ebigere n'atuuka okufa ng'omulamuzi amugamba genda omusajja n'akomawo abalamuzi mu makooti ekimu ku kitongole ky'abalamuzi temusobola kutugamba nti temumanyi ekitongole ky'abalamuzi kikkirizibwa olukusa okugenda okulambula ku basibe wajje bali Parliament erina olukusa okugenda okulambula ku basibe wajje bali ekitongole kya Human Rights kirina olukusa okugenda okulambula ku basibe gye bali naye mu nsi eyo omuli asala emisango mwenga yabateekayo nga bifaananyi abakozesa ate olumala abeegaane njagala omulamuzi okeere ku makya ogaane ebyekisiru ebikolebwa abasajja abo ofulume kooti oba ogusalenga bigira timuleme kutuyita basiru mazima muleme kutuyita basiru abalamuzi ebintu byemukola mu Uganda bigenda kutuusa eggwanga lyaffe okutuuka okwekyawa. Can you imagine? Nanga atasoma amateeka nkimanyi bulungi nti amateeka gagamba ago amatono gemmanyi gensobola okuwuliza nti omuntu yenna bw'aba alina omusango gwavunaanibwa asibwe bwe kiba akwatibwe aleetebwe mu kkooti abamulinako obujulizi babukuleetere ogusala okusinziira kwani aleese obujulizi obusinga oba omuntu bwakkiriza nti nagukola omusalire ekibonerezo ekyenkanankana nga bwe kirina okukolebwa naye etteeka lyerimu era ne ligamba omuntu bw'aleetebwa nga atulugunyiziddwa tebavunaana mufu tebavunaana mufu omuntu bamukuleetera nga atulugunyiziddwa the law demands orders you likulagira tikwata omuntu oyo omute agenda ajjanjabibwe kakati bwe libanga etteeka walituukiriza mu kusooka n'ogamba omuntu oyo agenda ajjanjabibwe ng'era okimanyi nti nno mukomera waliyo gye basobola omuwa obujjanjabi akomyewo omulundi ogwokubiri akulaze nti ow'ekitiibwa bayita n'abaabitiibwa tusituka nga muyingira tusituka ne tuyimirira nga muyingira babayita babitiibwa ne tusituka omulamuzi azze tulindirira obwenkanya gwe Katonda eyo compound kati awo gwofugawo tulinda obwenkanya era tulinda abantu ba bulijjo kubanga omuganda alugera nti abangi we basonga we kitero okwabikira tewali mukka watali muliro etteeka likugamba omuntu kale omusindisa olwaleero azzeeyo akomyewo akulaze ti ow'ekitiibwa eri gyendaga gyendi siinayo bujjanjabi mazima ddala bwe kibanga olina ekikugoba emabega balamuzi muleke kulya emmere olya n'okkuta n'okola kino muleme mwasoma nnyoko neyeefiiriza kadi neyeesiba enkutu ogenda osome abo abasajja ababakozesa ebintu ebitajja tebabaweererangako abaana baabwe baali mu Harvard abaana baabwe baali luddawa Bungereza luddawa nga bali mu kusoma gwe ng'otambuza bigere tolina yadde sapatu kati wamala okufuuka omulamuzi ojolonga ofukira nsi. Leka mbabuulire engero zino Abaganda bazigera nga bazimanyi ewafiira omuzira tewaba nsiitaano osobola okunafuya ensonga n'otunulira sebuufu n'olowooza nti tasobola kuvaako obuzibu tasobola kuvaako nsonga eyinza kutabangula ggwanga naye mwegendereze abalamuzi mwegendereze kwata omusango ogusale nga bwe gulina okuba public ekitegere nti wagusala kale Museveni bw'aba agaanye yamukomyewo ajja mu kkooti agituulemu lwaki mulowooza ye Museveni mwe baatuma lwaki ye tavaayo lwaki takera ku makyana alangira nti kati tuli nze ku lw'ekitala nga bwe balina ebitala mu UPDF bwe bubonero bwabwe ebitala n'emmundu n'egundi ndagidde oyo atwalibwa atemweko omutwe lwaki mmwe mubeera emabega w'okusanitayizinga ligimu ebakozesa ebibi kubanga ffe Museveni ajja kukubuuza naliyo mwe betulaba mwe betulinamu essuubi n'ogamba nti kaakati ow'ekitiibwa omulamuzi kazze kaakati olwaleero ngenda kufuna ku bwenkanya naye laba bye mukola jaye etteeka olisoma ogambe nti okusinziira mu tteeka bwe riti omuntu agenda afuna obujjanjabi n'ogamba omuntu mazima ddala omuntu mbuba muvunaana yabba esweta kakati gwe mulamuzi gwe ogenda kuwoza esweta
ogenda kuyita abantu baleta obujulizi nti omuntu muleta obujulizi esweta yali akala kyera bagirete abalamuzi fenna bannayuganda tukimanyi nti mu Uganda baagala afudde ekyo tukimanyi kakati gwe omulamuzi nawe bwegatta kubaagala okututta you become an accomplice oba weekobanye naaba abaagala okutta abantu mu Uganda omuntu yenna okufuna emirembe mu nsi alina kusooka kufa omuntu ne bw'abakaabirira n'olabanga eminyira gimuyitamu n'olabanga amaziga gamuyitamu n'olabanga omusaayi maama wange yakiyitanga kaaba musaayi naye abaddugavu twabaki oli muntu tuli bantu ekikwawulako nti gwe w'oyambala ebijoowo ofuuka omulamuzi n'osuubirwamu okusala emisango mu nkola ey'amateeka naye mutukoze bubi naye omunnayuganda tugenda kukola ki abalaba vidiyo eno yesikale njogera kubanze kuno gwe gwange nze ndi wa mawulire nyina okubabuulira ekibadde ketambula era tulina emikutu tulina okwogera ku nsonga z'abantu naye newankubadde twogera mulowooza tugenda kukola ki we must do something wemba temukiraba naye ntegeeza abalamuzi nti nga tulowooza ki kye tuyinza okukola abalamuzi mmwe bamu kube tulowooza tunaabakolera ki kati omba omuntu agenda kukola ki mazima omwana wa muno n'omulaba bamusiba ewaya ne zimuyingira mu mubiri omwana wa muno n'omulaba atulugunyiziddwa yenna talina nnyama omwana wa muno n'omulaba nga yakubiddwa obwo obuduukulu obwo mubuteekawo kubikka abantu baleme balaba ate okumanya obwenkanya obwenkanya tebuliimu bwenkanya ne muteekawo n'abasirikale omuntu abeera musibe emikono basobola n'omusiba enjegere neera mumuteerawo n'ekibaawo abamawulire baleme kumulaba abalamuzi kambabuulire ebintu bye mukoze okutta abaana b'abannammwe mu kusalawo kwammwe okubi okwo okwesigamiza ku mitima emibi abantu nga bayiiya ekyokukolera ababaleetera mmwe okubeera mu eyo embeera nammwe baba bayiiza kuba gukubalibwako nemmwe bw'otunuli mutuufu lwayo n'amaanyi sirina ntera okubeera nga nyina ebigambo byenjogera nga mbyogeza amaanyi naye n'olwalira amaanyi sirina omusajja n'otunuulira omwana n'ogamba nti oba olwaleero ebintu bigenda kukyukamu n'otunuulira omusajja mpuuga ate nosimanyi oba Buganda efaaki omusajja ne bamuwa omusajja oyo yayogera ebigambo ku mwana wa munne yafa ani Seggirinya mbwe nagendayo okubalaba ate namaana agamba ate saagendayo okubalaba ate simanya biki ate simanya nakola ntya buli muntu banna ne basigala nga Buganda emuwa audience oba kiki mumanyi kye tutamanyi kiyinza okuba nga emmenge eyo muyina ekintu kyonna kye mumanyi ffe kye tutamanyi njagala okudda ku nsonga eyo sinagivaako naye kansooke ngyesonyiwe kufuula emotional ffe abantu be bazze batulugunya ne tutuuka n'okudduka mu Uganda oyagala okukola puroguramu oyagala okukola omulimo ojjukira bwe wawonawo ojjukira ebigambo abantu bye bakwogera n'olaba n'ensi yo gyeraga n'ogamba naye ngenda kuva ddi wano ngenda kuddayo nti eri abaana bange ng'enzirayo ddi oba opulaninga okuva wooli ate n'owulira nti ate kati Eddie Mutwe gwe ayina n'abamulwanirira mukubeemu bannaye mmwe balamuzi mmwe naye basajja mmwe n'abakazi mmwe abambala ebyoya by'endiga mukubeemu obufaananyi kati Eddie Mutwe ayina amwogera naye abo abaana abali eyo mu makomera abatalina aboogerera bo bakola batya bane mutumazeemu emitima nali neebuuza ensi ezimu nga neebuuza mazima ddala omuntu lwaki asalawo yeesibe ebbumu mbadde sifunanga kunnyonnyolwa kwonna mu butuufu waliwo ensi ezimu abantu abanyigiriza abalala n'owulira nga mazima nga gwe buli kyoyogera okoze gundi buli kyoyogera gwe tukutta gwe buli kyoyogera ffe tukola ki buli kyoyogera mutuufu mbadde neebuuze wava extremism
omwana omusajja omukulu nakera ku makya n'apakira ebintu n'abyesiba mu mbirizi najja n'ayingira n'abaluka nga tafuddeeyo ku mmere ewooma ey'ensi eno nga tafuddeeyo ku kiki tafuddeeyo ku mukazi we tafuddeeyo ku baganda be naga kangende mbalukiraawo butuufu abantu batuuka ne beekyawa singa bannayuganda titubadde bantu bali peaceful nga bino ebintu mbadde mubikola Somalia gw'omulamuzi akola ebintu bwe bityo ng'obikola sebuufu nga bwe mwabikola Seggirinya singa abantu babadde kwegamba tebeewa mpisa kugamba nti bannange anti bagenda kugamba bona ayogera nti erinnya lye Sebuufu nga bagamba kati awo asosodde kati ali muganda asosodde bannange ekisinga okuneewuunyisa Basebuufu Baseggirinya oyinza n'okusanga abadde agusala ng'alina erinnya ly'ekika mutuufu ensi etutawaanya nali neebuuza nti abantu bava ku ki ne balekawo bizinensi zaabwe ne balekawo amasamba gaabwe ne balekawo amagana gaabwe ag'ente ne bagenda ne beegatta ku bantu okulwanirira eddembe mu bubi ne mu bulungi okyebuuza nga bw'okyeddamu kakati waliwo munnayuganda atasobola kweddamu kibuuzo ekyo nimu abantu abali mu kayumba obuyumba akali entebe kiki kye mufa nze sigamba nti abantu bakola misango n'abantu bakkiriza omuganda fe abaganda tulina olugero bagamba guluma yaguzza kitegeeza abaganda bakkiriza nti omuntu azza omusango era guyina okumukolako guluma yaguzza kitegeeza nti wozza omusango oyina okuvunaanwa ng'enteekateeka y'amateeka bwegamba so singa okwagala kw'omuntu osamuwe yaliwa bwe kugamba lumi bwe tulina temubumanyi kati kubisaamu akafaananyi nze obulumi bwange nzija ne mbubagamba wano nyina omukutu wensobola okwogerera ne bannayuganda bameka atalina yadde gwasobola kukigambako bannayuganda bameka atalina yadde ekintu ekimunyigiriza gwasobola kukibuulira bannayuganda bameka mazima ddala lyeyo nga yanyigirizibwa omulamuzi n'amunyigiriza ab'ekika ne bamunyigiriza ab'ekyalo ne bamunyigiriza defense n'amunyigiriza erosi n'amunyigiriza mp n'amunyigiriza rdc n'amunyigiriza kakati ku level ya ggwanga omulamuzi n'akunyigiriza n'aba president ne president akunyigiriza mu nsi kimwe tugenda okubeera ng'enkoko enzungu ze balunda okuteeka ku tutya okulya ekyo kigenda kukoma ddi kigenda kuvaawo ddi naffe tukereko tugambe nti bana ngenda mu kibuga kukola nja kudda munnayuganda akereka agambe bana ewiiki ejja ngenda kuwummulamu munnayuganda ddi lwagenda okugamba nti bannange omwezi ogujja ngendako Gindi ntegeeza ku bantu ba bulijjo abatali mmwe kubanga mworede ebyo mubikola wakati w'okunyigiriza omuntu wa bulijjo omuntu najja ng'oyogera no ku video nagamba yogera temulimu magezi banna omuntu wa bulijjo agenda kubeerako ddi omuntu wa bulijjo ye nga asobola okeera ku makya n'asuubira obwenkanya mu kitundu kyonna n'asuubira obwenkanya obw'amateeka n'asuubira obwenkanya mu kintu kyonna ddala mu ggwanga eryaffe njagala okutegeeza bamemba ba paalamenti nti ne bwe muneekandagga ne mwekanasula ne muva mu paalamenti si mwe musoose abantu banzi bazze beekandagga in the first place ebintu bino bigenda okutuukawo owekitiibwa Joel Ssenyonyi efforts ze muteekamu okusobola okutununula tuzisiima naye tezimala ebintu bino bigenda okututuukako muba mwabimanya naye ffe abantu ba bulijjo ne tujjamu excitement musaawa envannyuma tewaliwo kintu kyonna mu Uganda kigenda kuteekebwa mu nkola nga tekuliiko maanyi g'abantu tekiriiwo ne bwe muneekandagga ne mufuluma paalamenti ne mukola ki ebyo bizze bibaawo emirembe gyonna abantu babigezezzaako
babigezezzaako okubikola emirembe gyonna abantu bagezezzaako okubanga bakozesa styles ezimu tebasobodde banga kire tugenda okumala mazima ddala mu katemba nti no member parliament bafulumye bekandaze bafulumye bagenze nekikoma awo nekitaba na lugendo tugenda kutuuka wanga buli kaseera nga the only action the members of parliament can do is to walk out. The next day they walk in. We don't trust the judicial system. Ekitiibwa Joel Ssennyonyi ne bw'onaagamba nti kakati tugenda mu court, the same court eyo anaalinga UPDF Act ate ye yabawa amagezi kubagizzaawo batya. Abalamuzi be bagamba UPDF Act temukolera mateeka, abantu emiggo temugibakubira mu mateeka. Ffe mujja kutuwa obuzibu okutwala abantu mukituggyeko muddeeyo mu parliament mukitereeze. Recommendation zaabwe bano bali mu kuteeka recommendation mu nkola ez'abalamuzi ze babagamba era abalamuzi nga bagamba nti kweyisaako nga mufusi manya anaaba bakiyita kweyisaako. Omuganda alugera nti kweyisaako ng'omufu anaaba ng'ate agenda kuwunya mu sekendi emu. Abantu banaaza omufu kyokka agenda kuvunda ne weebuuza kati omufu anaabira ki? Abalamuzi abo bennyini be baagaba recommendation eri gavumenti eno nti nga mwagala okuteekawo ekintu kyonna mu mateeka mugende mu parliament mu bikyusa. Abalamuzi baali sure nti ebirerya ebiri mu parliament bijja kukiyisa bo ne babagamba mugendeeyo mukiteeke mu nkola. That's what they said. Kakati tugenda kufunawo obwenkanya, tugenda bujjawa baatuula. Once Joel Ssennyonyi says, I had people clapping, it kakati we're going to seek biki nga tugenda mu kooti. Ekooti bwebanga yakeera ku makya n'ensalawo negamba nedda UPDF tekolera mu mateeka naye UPDF bwema mwagala okukolera mu mateeka mugende mu parliament. They were already aware. They were already aware. Already baali aware nti bonga abalamuzi bagenda kukyejjako bamale bakibasindikire mwe muzannyo obubadi kubanga bano babeere eno ne bakuba paasi ne bakola kimwe mukola finishing. Twali kintu kyonna kirina mugaso mu Uganda. Ndi wasanze omukulembeza nti alina omugaso. Kati ogenda kufuna abafaaza ab'ensaaba babiri oba bataano ku lw'Essande bakube batubuulire. Kakati tokola bwoti tewali faaza yeekandagga bwe amala ng'addayo mu kasoko ye ng'addayo mu kigo ng'ateekateekawo sitiya eya Sande ejja. Kati mu Uganda mwasigalamu ki? Edda tuwulira ba bishopu abalwanira omuntu wa bulijjo nga tebatya gavumenti nezituuka n'obbasanjaga, gavumenti nezituuka n'obbakima. Ab'ennaku zino oba kiki? Kyokka olumala kakati endobolo ekimu eky'ekkumi ekiweebwayo ez'akatale ate amazimba. Ediini tetuyambye, ekkooti tezituyambye, ne be twasindika otuteeseza. After walking out, now you're going to see. Kakati njagala okubuuza Oweekitiibwa Joel Ssennyonyi, bwe mufulumye mu parliament temugenda kudda. Muleke olumu ebintu bino bimu tubyogere kuba twogera mazima. Kakati abafulumye olwaleero mu parliament mukyala Kaaya mbalabye nga bafuluma temugenda kudda. Mufulumye era ne babiyisa, mufulumye era ne basigala nga bateesa. Bantu ba bulijjo tufunye eki? What have we got? Tufunye eki? Nyinako we nalindi jjo nali ntambula nsanga muna Uganda nandaga akapande ka member of parliament nangamba nzirayo Uganda kulonda kukyusiza ono bulamu. Omusajja yagamba ekiranga ngenda kukyusiza ono buki bulamu. Muna Uganda ng'akimanyi bulungi yo obubwe tebujja kukyuka, kagende alonde ow'ekika kye oli obulamu busobola okukyuka yasigale mu bulamu bwe bumu ng'ateekateeka na kweteekamu kasente kannyonyi agende mu Uganda akyusize MP obulamu yakomewo aboneebone. That's what the guy told me. Nawe ngenda kukyusiza ono bulamu. Bassebo ne bannyaba abafulumye mu parliament temugenda kudda. Right now tuli mu kwogera bali mu kututulugunya n'otukolera amateeka.
mu bibiina by'obufuzi bye tusuubira otununula mulimu ba MP2B. Mulimu ba MP2B. People are struggling to go to the same parliament. Etuchunya. Omwana w'omuddugavu alina logic. People are MPs to what? To be. Tuli eno tuwagira nze MP wange yegundi njagala ayingire parliament, MP wange yegundi njagala ayingire kino, MP wange njagala ayingire kino. We are struggling to make MPs to be. Eno nga bwe batukuba abaliyo bwe beekandaga ku mande bwe badda. Mulowooza tugenda kukikola tutya? Munnayuganda olina kyosigazaawo. Nze ndiwo ku inciting your thinking, to provoke you to think of a strategy, to provoke you to find ways of liberating yourself. Including me, I'm finding ways of liberating myself. One of the steps was to create this media to ensure that I at least had a step. At least I had something on the country. Naye tulabye. Bimpeddeko sijja kuwanvuira mu video ya lwaleero. Ekyaddala ne byenjogera mpulira binnumya omutima. Naye omulimo mu milimo gwaffe tegusobola kuba mulungi lubeerera. Yenze Emmanuel Kankaka Peter. Basiibudde mweraba. Dawn breaks across the silent skies, a roaring echo the world defies. Trumpets flare and drums collide, a story begins, horizons slide. Voices rise like ancient flames, African chants pronounce the names. Harmony binds where worlds align, a message carried in sacred time. Strings a center seize the air, horns proclaim a call to bear. Choirs towering strong and vast, news resounds, the die is cast. Underneath the timbers glow, rhythms scatter while winds throw. Voices unified, spirits share, history dances, truth laid bare. Percussion pounding, heartbeat fast, orchestra surging, shadows cast. Radiant voices, full and free, chanting primal destiny.